Kampala no wakutunyumira nnyo. Era bw'obanga oli awo ng'olowooza nti olutalo lwa Diana Nabatanzi n'omugagga amanyikiddwa nga Emmanuel Lwasa Kaweesi lwawedde oliko bibyo. Diana olunaku lwaleero avudde n'agamba nti Lwasa Kaweesi alinga ebyovu bya sabbuuni omusana bwe gwaka nga bigenda. So abantu abo abalinga byovu bya sabbuuni tebalina kye baŋŋamba. Ye omuntu akuwa akantu akatono obutakuweerako kintu kirala nayagala okukontrolinga zifawuninga obulamu bwo n'ebisigaddewo. Basajja bakulu bakopi tebalina amagezi bali awo bazunga buzunzi ku baana b'abandi olw'omala nga bateekako amateeka oba oli awo amayitirivu ddala ng'oyinza okulowooza bagenda ewaabwe ne babanjula. Bino byonna omukyalo nayogera byaki tugenda kuba nti tubituusako saawa zonaawe obimanye osobola okuba nti obitegeera then osobola okuba nti otambula naffe atukwaniriza ku mukutu gwaffe mugenzi okumanyikirirwa nga Uganda mukumali amanyiriro bozi Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange ngenda kusabogera masolo kuba nti subscribinga gwe atana bakuba nti subscribinga tusobola okuba nti twetuusaako ebintu ebyenjawulo. Ogamba otya Munnayuganda ali ebweru w'eggwanga ne mu Uganda ne mu nsi yattu Uganda mwebale kuba nti mukola mwebale kuba nti mucapa yes mpola mpola. Nalabyeko mu highlights obamba weka amawulire nalabyeko mu weekend mpola mpola. Nalekawo Buchaman mpola mpola ng'agenda mu maaso n'okuba nti atunyumiza story ya Bobby Wine bwe batandika Firebase n'okubifinga Jose Chameleone n'adiisinga mu Bobby Wine mpola mpola onenvaawo. Then nategeddeko nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ava Peace yali ayagala musajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre, era nga Daddy Andre yali agenda kwanjula Ava Peace. Omuwala oyo muyimbi yakuba oluyimba ne Plaso baluyita ndiwo yes. Daddy Andre namudisappointinga nnyo. Omuwala oyo nadda ku drugs. Wetwogerera omuwala oyo yefunidde muvubuka mutombooko bamuyita Modra Divailo yes. Lwabadde weekend awo nga tuli ku Metro FM Modra najja n'ekyana nengamba ati wow otunulira Modra yafunyeyo n'akamotoka bambi mukama akola for the first time abadde atambula nnyo ne Vian Music nga batambula bonna naye asobola okuba nti afunayo akamotoka. Modra Divailo ennaku zino yayagala bbawa Ava Peace eyali mukyala wa Daddy Andre. Daddy Andre agenda mu maaso n'okuba nti atagala kuba ne Nina Rose yamusuddewo kati yagenze ewa eyali boyfriend we Nanyeshuwa events gye bali babiri ne Joey Landa bali mu system bagenda maaso n'okuba nti bagikwasaganya byebizibu highlight zensobodde okuba nti nkubaako saagala kuleka mabega njagala tutambule ffenna line one by one ng'ebintu obitegeera nga otambula naffe ng'otuwa opinion yo byo yes no yes ne bebadde tomanyi ne bebadde tomanyi ng'ogenda maaso n'okuba nti obafuna mpola mpola. So byebyo byenakugiddeyo ka weekend byenalabyerabyemuko byemutategedde bulungi. So nzikiriza nsobola okuba nti era nkutwala gye tulina okuba nti tugenda Diana Nabatanzi ne Lwasa. Giri emyezi nga mitono nnyo I think like 1 year naye tegunaba kuwera 1 year. Giri emyezi nga 9 bukyanga olutalo olwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Solomon bamuyita Kaweesi Lwasa Emmanuel Legendary Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti ayawukana n'omukyala akola ku BBS Telefina amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi basobola okuba nti bafunamu obutakanya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa era nga Diana yasobola okuba nti atambulamu. Lwasa yagenda mu maaso n'okutegeeza nti omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti amubba ebintu bye yamukolera edduuka n'amuzimbira n'amugulira amakoba yamupangisanga ennyumba n'amukolera buli kimu naye lumu yakeera ku makya okugenda ewuwe gye baabeeranga n'omukyalo ono ng'omukyalo ono akutte ebintu bye mu nnyumba n'akola ki n'abibbamu n'agenda nabyo. Kati wano eno byonna ng'amaze okubyogera omukyalo ono teyagenda direct kuba nti amuddamu yagenda n'okukola actions ez'enjawulo ng'amujerega ng'agamba abatasoma biki n'ebisigaddewo. Wano eno kyaleetera ebitongole ebirwanyizi by'eddembe okutandika okugamba nti Lwasa ebyogenda ng'avuma omukyala ku TV bikyamu. Now olwaleero ku Instagram nga nawe b'omanyi nti obeera onogiragira mukyala mukulu indirect settings obubaka eri omusajja ono omukulu oba oli awo abantu gwe bagamba nti mukulu naye amagezi mmye avuddeyo n'amugamba nti abantu abamu balinga biyovu bya sabbuuni. Ebyovu bya sabbuuni bisooka ne bitumbiira naye omusana bwe gwaka nga bisaanuuka kwegamba bibula bubuzi nga muzimu totegeerako tebisobola kuba nti tosobola kulaba nti amazzi gakulukutidde wabula bikala ne bibula bubuzi. So nga abantu abo abasinga obungi mbu be bamu ku abo mbu Lwasa alinga jjovu oba byovu bya sabbuuni alinga oba kiki mbu abula bubuzi kwegamba talina mulamwa yadde avudde n'agamba n'otunuulira omuntu ng'oyo
n'avaayo n'atandika okuba nti naye akuteekako amateeka acontrolling nga mu bulamu bwe byovu ebitalina kye bisobola kugattako kintu kyonna, byovu ebiri awo ebitalina mulamwa ddala, byovu kwegamba ebitalina step, byovu ebiri awo. Emboozi eno ngezezaako okuba nti njirondoola naye ng'ate obubaka buno kirabika okuba nti byagenze omukulu era bamutuuseeko. Anytime from now nsuubira omukulu lwasa okuba nti areplyinga Diana okubaako nekyatugamba ku mboozi nga bwebadde, naye nsuubira nti emboozi y'okwevuma eno twalibadde nga tugikomya tubeere bantu bakulu. Bweguba omugaati gwayika, yes tusizinge fire kubanga at the end of the day bino bintu byansi relationship zibeerawo ne zigaana, tosuubira kuba nti ate tetubiteekamu nnyo ate badina feeling ennyingi kubanga era bwebwe obulamu bw'ensi ogezaako ne kigaana n'ogezaako awalala n'okwasa byebyo bakyali bange bampitantambi kimuso kansobole okuba nti koma ono olunaku lwaleero nja basanga olulala.